ng'ennaku z'omwezi 12 olunaku lwali lwakutaano era ng'omwezi gwali gwakubiri gwali mwaka gwa 1982 era nga abasiraamu bali beteeseteese nga bali mu jjuma sinakindi nga bavudde mu jjuma. Abakozi ab'obuvunaanyizibwa mu bitongole bya gavumenti mu kadde ako ak'omwaka gwa 1982 baali beteekerateekera kuvuga mmotoka zaabwe ezaali ez'obuvunaanyizibwa mu kadde ako bave mu bibuga basobole okwolekera mu faamu zaabwe beteekereteekereka wiikendi. Asiwe wokka bannannyini binywero amabaala clubs ezaaliwo ez'amaanyi mu budde obwo zaali zisuubula byakunywa nakwongera kuyooyoota bifo byazo ate abadigize nga bayingira wiikendi basobole okufuna amasanyu. So mu biti bisatu ekiti eky'eddiini lwali lunaku lwakutaano, mu kiti eky'amasanyu lwali lunaku lwa keetalo ku lwokutaano nga tuyingira wiikendi, mu kiti ekyokusatu lwali lunaku lwa buvunaanyizibwa olwokutaano ng'abakozi ab'obuvunaanyizibwa baddako mu mafaamu okuwummulako nga bamaliriza emirimu egikolebwa mu wiiki. Njogera ku lunaku omwagalwa w'abangi kabiyite wa buli munnabyabufuzi era nga njogera ku musajja eyakankanyaako Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni si mulala ye Principal His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine okwosaako erya Ghetto President okwosaako ekitiibwa ekyobwa Honorable ate era oteekeko n'ekitiibwa ekya Gladiator ekirala ekitasobola kulekebwayo kyekitiibwa eky'omubanda wa Kabaka. Olunaku olwaleero mazaalibwa ge twagadde tuselebratingire wamu naye era nkubuulireko ebyo ebitonotono byogenda okubeera ng'ate naawe kennyini weewuunya. Giweze emeka 42 gya bukulu tadda buto nga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Nkwaniriza buterevu ku mukutu Viki exclusive gy'osinzidde okubeera ng'otaba okosaako okuba ng'otuuliriza mu bitundu by'eggwanga Uganda ne bweru waliyo gy'osinzidde okubeera ng'otaba okosaako okuba ng'otuuliriza video gimpereka like esobole okuba ng'etuukako sekino ayagala okugiraba n'okugiwuliriza mukadde twegatteko ng'osubscribinga buterevu ku mukutu bw'omaze okubeera ng'osubscribinga kwata mukadde okajje mu kigambo personalize okateeke mu kigambo all notifications ku simu ku computer ne ku tab byo ojja kuba ozifunira mukadde mu mbeera eyo ayina ebizibu ebyenjawulo osobola okubeera ng'ate ofuna enamba y'essimu ku screen eriko hajimiti bwotyo n'oba ng'omuteerako obaka ku WhatsApp oba n'omukubira direct ensonga ne ziba nga zitambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Happy birthday to His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine Principal omubanda wa Kabaka omwagalwa w'abangi. Olunaku olwaleero lwawezezza emyaka 20 emyaka 42 sajja mbadde mutoyeza lwawezezza emyaka 42 era nga mu myaka 42 bingi byasobodde okubeera ng'akola okusookera ddala by'ebitiibwa oba gemannya gasobodde okwekolera nga tewali linnya lyakoze nga liri mu bubi. Buli erinnya lyamuweebwa okusinziira ku kifaananyi kyeyalikolerera oba kyeyasiiga mukadde ako okufuna erinnya eryo. Ekisookera ddala twogera ku Kyagulanyi Ssentamu sina Honorable Kyagulanyi Ssentamu Plain mu mwaka gwa 1982 ng'ennaku z'omwezi 12 lwali lunaku lwakutaano ono maama we ebisa lwe byamusimba n'addusibwa mu ddwaliro ate asobole okuzaala omwana. Teyamanya nti gwazaala alikyusa ensi eno mu bigambo, alikyusa ensi eno mu nnyimba era alikyusa emitima gy'abaweddemu essuubi mu bulamu ng'akuze. So ate ye taata kaali kaseera kasanyu okumugamba nti omwana gw'ozadde ye musika newankubadde mu butongole ate kikakasibwa nti omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ye musika wa kitaabwe mu lujja olwo. Yes, kakati akadde kaali kasanyu kaali kakwetala kaali kakwejaga nga Kyagulanyi Ssentamu aweereddwa erinnya era azaaliddwa nabwekyo yatandika emisomo gye okukakkana endongo
netwala ekitundutundu ku bulamu bwe. Wakati ng'akuba endongo erinnya erya Bobi Wine litandika okujja mu matu g'abantu era batandika okulifiiringa olw'emiziki gye yali akuba agamba nga akagoma kiwaani n'endala ezigwa mu koweeyo ngambira ku Jennifer ez'ebiseera ebyo era ne zongera ettutumu n'erinnya okuguluminga ennyo mu matu g'abantu. Era mu mbeera eyo nga abadde Kyagulanyi Ssentamu afuuse Bobi Wine, ebintu bingi byayongera okubeera nga bijja nga achievements mu bulamu bwe. Awo ku Bobi Wine kwe kwajjira ekitiibwa ekirala eky'omubanda wa Kabaka nga ono buli kye yali akola mu nnyimba ze, mu bulamu bwe, mu bikolwa bye akyali kirumirirwa nnyo Obwakabaka bwa Buganda buno. Era Omutanda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II abwatyo n'aba nga asobola okusisinkana His Excellency kati Robert Kyagulanyi Ssentamu mu biseera ebyo enfunda eziwererako ddala. Asiweewoka era omwami eyali Ssentamu Robert abulukuka afuuka Bobi Wine, amala afuuka Bobi Wine omubanda wa Kabaka, ayongerako olw'ennyimba n'omukwano ne love eyali pure gye yalina ku baana ba ghetto oba be tuyita abantu b'owansi ddala. Mu ghetto mu Luganda kye kijjo ojja kunnyambako ebifo by'enzigotta. Bobi Wine aweebwa erinnya erya ghetto president kuva ku Kyagulanyi Ssentamu Robert kutuuka ku mubanda wa Kabaka Bobi Wine ate mpaka ku ghetto president. Akola ayongera okuba emiziki endongo agikuba ajongerako ebinnonogo okwali charities ez'enjawulo, okwali talent searches ezalinga ez'enjawulo nga nazo yazikola nga mbifo bino ebyenzigota mu luzungu kye tuyita ghetto. Era kuviira ddala awo Bobi Wine natandika okuba ng'alya emyoyo n'emitima gy'abo abaali batandise okuba nga bamukkiririzaamu. Gy'oli abalamu wano omwami Kyagulanyi avaayo agambe ebbanga lyensavinze nga Bobi Wine mu music industry n'ebbanga lyensavinze nga ghetto president ayino wansi mu mugoteko. It's time nkiikirira abantu bano ate mu lukiiko olukulu olw'eggwanga Uganda. Na bwe gutyo tumulabako nga akiikirira abantu b'ekyaddondo mu palamenti y'eggwanga Uganda. N'olwekyo naba nga avunnumulwako ekitiibwa eky'obwa honorable. Yes. Akuvaawo afuuse honorable eddaala ligenda likula. Ebyobufuzi abiyingidde bamwogeredde bingi, yeerinze bingi, asolvinze bingi, ebimulemye bingi. Mu mbeera y'olugendo lw'obulamu mubaamu okulemererwa okossaako n'okubanga oluwangula. Bobi Wine byonna yabikola. Avaawo era ayingira ebyobufuzi ebiri deep okusinga ku bino bye yali ayingiridde mu kalulu k'ekyaddondo era bw'atyo n'awangula. Okuvuganya okwo nno kwalimu ebintu bingi, kwafiiramukko ne ku bantu. Era bwe mba mujjukira ne Yasin eyali driver we omumwe yasobola okubeera ng'ate aluuzingiramu obulamu. Ekyatulese kubeera nga tukuwa Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine olwaleero nga tucelebratinga amazaalibwa ge. Avaawo yeeyongerayo agendera ddala mpaka ku ballot paper. Era nga ballot eno Bobi Wine yajja n'avuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Uganda. Awo nno waali ensiitaano, waali okuvuganya, okulemesebwa, omwali n'okumenya offices ez'ekibiina abaali bamaze okuba nga bafuna emikono okuva mu districts zonna ezeetoolodde eggwanga Uganda. Ate emikono egyo ne gitwalibwa abantu abalumba offices ez'ekibiina ki National Unity Platform mu biseera ebyo Kamolcha. Era Bobi Wine abaali bamuwagira ne basooka baggwamukko amaanyi nga nanti beebuuza banaakuŋŋaanya batya emikono okuviira ddala mu districts z'eggwanga zonna mu kadde aka COVID ng'ebidduka tebitambula nga abantu bali waka. So Mukama n'asobozesa Kyagulanyi olwaleero n'addamu n'acollecting emikono era n'agifuna. Nabwe ekyo n'aba ng'ayimirira
addemu yesimbewo ku kifo ekyobwa president. Ebimusomooza mukaddako byali bingi, omwali n'okubanga ekibiina mwami Kibalama avaayo n'agamba nti ekibiina bakitwala mu lukwesikwesi. Mwami Kyagulanyi ne ttiimu ye bakola ebisoboka byonna ate mpaka okukozesa n'okuyita mu mitendera emituufu mateeka ekibiina ki National Unity Platform ne kitondebwawo era ne kiregistalingibwa mu butuufu era nga kiyimiriddewo mu mateeka. Njogera ku Robert Kyagulanyi 1982 olunaku olwanga 12 olwokutaano lwe bamuzaala ate mpaka ku ebyo ebimusomoozeza ne byasobodde okwakivinga mu bulamu bwe obwa bulijjo bwe gutyo yayingira akalulu era campaign zakolwa mbulubi, abantu bangi bafa, abantu bangi bakosebwa, abalala tebalonda, abalala balonda era ngono embiranye mu kalulu akawedde oba akalulu ako yali wakati wa mwami Kyagulanyi ne mwami Museveni. Ne bwe yankuwadde ku nkomerero akalulu kalangirirwa omwami mukaddako Byabakama Simon nti mwami Yoweri Kaguta Museveni ye president w'eggwanga lino Uganda era nti mwami Kyagulanyi Ssentamu ye namba 2 mu kalulu ako. Bangi kwabo abali bamuwagira bawakanya ebigambo era Bobi Wine yayongera n'asuubiza nti anytime from now agenda kuba ye mukulembeze w'eggwanga era azenga akyogera lunwe nti ye mukulembeze w'eggwanga Uganda omulonde. Olw'obubaka obwo bwe nsobodde okubeera nga nkuyitiramu obutonotono muneegatteko twagalize mwami Kyagulanyi amazaalibwa amalungi nti happy birthday His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine omubanda wa Kabaka Ghetto President Ghetto Gladiator. Tukwagaliza olunaku olulungi. Tata Subi, Tata Solo, Tata Shalom. Bawa Babi omubwati. Happy birthday. Era mudoboze gonvu nga si kiri ekyakubwakubwa munzikirize nga negatibwako Joero nawe wooli awo tuyimbire mwami Kyagulanyi akayimba ak'amazaalibwa. Simbula embalasi. Baranse bwe mu ku bugambo Danyala wala nzi. Yagambaalya introduction yalimu navio. Danyala wala nzi. It's a rude. It's a rude boy. Yagambaalya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Robert. Happy birthday, Bobi. You look like a happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bobi. Happy birthday to you. You look like a president. He is a president. You look like a president. He is the president. Bebaba wakube migo bajikubanze. Kasta president wa
aya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine obaka obunyuvu bwebutyo tusobodde okuba nga tudedicatinga gy'oli wamu ne bafans bo era nga twandikusabye obaka obwo bukutuukeko ffe nga Vic Exclusive Family ne ba bwenjogera Vic Exclusive Family nja kukikulambuliramu katini ntegeeza bafowunda ba workers ne ba members oba ba subscribers fenna tuli Vic Exclusive Family tukwagaliza amazaalibwa amalungi Mukama Katonda nga ye mubeezi akusobozesa ebirooto byo bituukirire ebyo binone byolina ebigatta ku ggwanga Uganda ate bisobola okubanga abituukirira mu bunnambiro n'ekyo kyoyaayaanira Mukama akikukwase na mikono ebiri ate n'ekyo ekikyalemesezza okubanga ofuna ekyo kyoyaayaanira ekiremesa enteekateeka zo Mukama aleetera ddu ng'ewera matulutumbi eyo bugenda okukya ng'otuwa amawulire otugamba nti kyawedde atakuumira mpeera abakuumire era naawe akutuwangaalize oyongere okukola ebinene ebigatta ku nsi yo mweraba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti bompereze biwandiiko byonna bye bompereza ngoli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo biba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsange ba ku namba 0752 87 15 15